abatuuliza mbalamusizza era twebaza omutonzi atuwadde obulamu namwe abawadde obulamu abakulu bendi nabo wano bonna mbalamusizza abewaffe Buddu mbalamusizza mwaka ensusu abamaseka sita bakimanya kabonera abafiiriddwa nammwe ne tubasaasira fiirwa ennaku zino kungi bamukulu Ssekalaalaawo okufa kwaliwo dda ne kati nga abafa nga tobamanyi kati abafa obamanyi obanduza n'ogamba midiya eno kuba luli nasobola okubika kwabeeranga otwala kirango anaabika akwata eggaali ntajja kudda obijjukidde byalingaga bintu muba muli awo owakagaali ng'agobye nga buza ujova walungi ng'otegera nti waliwo agenzi ate mwabakulya mu byalo bakulya mu byalo yayoberanga nga tukeera ku bino ebyaffe by'omanyi emmese yasaze ng'edda ku kkono ebyo ebisiraani enjuki nejjaawo aga nti omukisa gulabika lomonda ajja kubala kama nekaba ekyo ekiwugulu kikaba nemugaa nti senga naawona abafu bagenda kufa naye sekule ku biwugulu abaana tebamanyi na biwugulu omuwulira ekiwugulu akimanyi sebo tuvudde wala Katonda ate wagalya ku kyalo kama mulungi ate otegeera bingi otegeera bingi naye bali mu nnaku eyo tubasaasidde abaffe abakimanya kabonde abamasaka site weekend twabadde mu roads committee nga tugezaako okutunulira enguudo zetugenda okukola omwaka guno mu Masaka site yaffe era twalonze enguudo nyingi njaga okubazaamu amaanyi abantu bafaawo Kyanjale Bukoto Kyannakase oluguudo lujja kuba lukolebwa oluguudo lwaffe olwa Nabinene Gulama lugenda kukolebwa Kyenvumu tugenda kumumaliriza Kagezi Kitanga lugenda kukolebwa aba wano waggulu mu Nyendo Emisaali oluguudo mazzi aga getutawanyiza nnyo tugenda kakasa nti n'oluguudo olwo nalwo lukolebwa abeekayugi enguudo zammwe nazo tugenda zikwatako mweziri nyingi abeekajjansemba oluguudo lwaffe tuyita kajjansemba olugatta Gayaaza wano ku Bukoba Road olugatta wali ku Kiwangala nammwe tugenda kakasa nti oluguudo n'endala nyingi njagadde bayitamu ate n'amataala gaffe getwajja ku luguudo lwa Masaka Mutukula amataala gali 140 ne saidi eno agagenda okuva ku luguudo lw'Evviira nago tugenda kakasa nti tugatambuza okugateeka mu butawuni bwaffe ab'Ekisaaka agammwe mugalinde ab'Ebusense mugalinde gagenda kujja Kimwanya awo tugenda kwongerawo kondoza nga 2 ne Kyaluubu n'ebitundu ebirala ab'Ekitambuza nammwe amataala gammwe mugalinde kwegala ebyo byonna byoyogera gavumenti y'Abamali ekola ebyo ate gavumenti yaffe tusasula emisolo si Abamali oli gw'owulira nsomera amataala n'enguudo ye nannyini musolo kakati ffe Abamali nange batuwa kuteekateeka naye oli yennyini gw'owulira nsomera nti bijja ye nannyini musolo sente zize kakati ffe tewali aganyi bw'oteekateeka obulungi era nakyo abantu kibasanyusa kati ebyo tujja kuba tubabuulira Mugayaza Kataapu nammwe amataala gagenda kwongerwako awo okakasa nti embeera yaffe ebeera mu nteeko byebyo birala tujja bindi Bumaali abalungi abatuwuliriza assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu omukama mulungi obudde bwonna era obudde bwonna mukama mulungi embeera ze weewaawo nange njagala kwegatta ku bannayuganda okusookera ddala okuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka okutuuka ku matikkiro ago ag'emirundi gwa 32 ng'ali ku Nnamulondo alamula katono Abedi tusigaze ennaku 5 zokka tujaguze emyaka 32 kibuli gye tuli naye Bumaali gusa ensonga bajala kuga nti tusigaze ennaku 5 ekyo kikulu nnyo kubanga 5 tusigazaayo zeri ku countdown mu kiseera ekyo
twali tuli tosobola kwerabira amanya gano Professor Sente tosobola kwerabira amanya gano Professor Sente bakulu abo Professor Nsibanzi timu eyo Professor Kakoza abo Professor Olusimbi ate owodo wano ddala bakola ng'abavubuka batukola mu nnyo omulimu Olusimbi yasemusanya Oluganda olw'okuleediyo era sebunzikiriza omukulu atujukiza ekigambo kikulu nnyo okuyozaayoza nyinimu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda emyaka 32 si mitono ate n'okwebaza Kibuli ekadi nagifunye dda eri mukulu mpindi mayiti yagifunye nagisanze ku desiki yange mu paalamenti nagisanze ku desiki yange sirina byekwaso era analitegedde wanga simanyi okwebaza omutonzi kubanga yagaba obulamu ate okuwa Ssaabasajja Kabaka obulamu ate n'okulungamya Obuganda mbeera mwe tuli waliwo ebitannabaawo ne waliwo ebitambudde bingi omukulu mpindi ono be bali eri katujja kwogera naye nkyatuusa okuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka manyi nti omukama ennaku 5 ajja zitumazisaako ndi mu countdown tusobole okumuyozaayoza tulamudde bulungi maybe Buganda buyina ebintu ebyenjawulo bingi mu byenjigiriza mu byobulamu mu byenyingiza mu kugatta abantu bonna ne babeera nga ekitugatta Buganda era nga ekitugatta bugwa kigambo kibadde kiyisimatuse newavadde wa DF wakubadde wa DF tusigala tuli Baganda ekyo kikulu nnyo okuba nti kati Buganda abantu bonna abagirimu n'abagizaalibwamu n'abatali ba Buganda naye nga bali muno Ssaabasajja Kabaka yatugatta wamu fenna twogera olulimi lumu ekyo kinsanyusizza nnyo era kikulu nnyo Medi nabadde nina olugendo nga ku Lwokuna olwo Lwokusatu nsimbula ku Lwokuna mbeere mu lugendo olwo ne ku Lwokutaano nendusazaamu naye bwe nabadde ndusazaamu bannange baŋŋaati naye mpindi mu basiru sikulabanga olina akajanja kyako koyina gogamba Buganda yiyo ne mugamba Ssaabasajja Kabaka tayinza kubanga alina omukolo guno ate nga guli Kibuli ate nga ndi musiraamu nembulawo Great Mosque ate nengati nze Haji Bumaali Mpindi ate siriibo ne mugaba bino ebyesite nsazizaamu so ne banvuma obusiru naye Ssaabasajja Kabaka yatulamula era gwe tukkiririzaamu tetusobola butakikola abannange njagala kuyozaayoza bannange bakansala ababa baliko obulemu mu Uganda yonna abayise mu kamyufu olunaku lw'eggulo okubeera nti baddamu okukwatira pate flaga mu yogoyege okuwangula abagudde Mungu bwatyo bwe yageze ekiseera kikyaliyo omukisa gikyaliyo ate n'ebyokukola ebirala bingi Mungu tagera kibi ate Mungu tagera kibi wabageze kyaleese abakireese era yagudde agamba alhamdulillah era oba ogudde fe mu busiraamu togaa nti alhamdulillah Katonda weebale nze okugwa kubanga waliwo ebintu bingi nnyo byabatutaasizza alumu nze kati nze kintuuseeko nali nkirabyeko kyova olaba ŋŋamba kimu nti alhamdulillah era nammwe njagala bakakasa nti Katonda tagera kibi ekyo kyeyageze tuyonze mutani omufu taata balamusizza bakadde baffe abawuliza CBS ate nembaagaliza emirembe ebere mumwe basanze muyozaayoza Obuganda tusoze ennaku 5 zokka eri ku countdown waliwo nayabadde aŋŋamba nti 2 days to go nembuuza nti wande yabadde ayogeza ku Big Brother yabadde ku Big Brother naye kati oba yaleero akati 5 days to go tuyozaayoza Obuganda tuyozaayoza Ssaabasajja bampadde omulimu gwa kubala ennaku zitegeza bawulirize kirungi nnyo olw'ennaku ze tulimu ebiro bye tulimu bino bwali bwe buti naggalabi
omuntu gwenzijukira bano babadde bajjukira Professor Nsibambi, Professor Olusimbi, nenzijukira Reverend Kajumba. Akyali newunyanga essanyu mu buto nangamba Reverend ate abeera atya mu nsonga zino gamaga tolina bwokigatta kuba yali bipya mu tiimu yalimu Kanji yalimu Kacha mu Mayanja ekyewunyisa mu biseera saagala okutabula mukulu gavumenti ekyewunyisa simanyi kiki kyatutuukako abo amanya geyogerako balinga mu gavumenti naye nga tebatirira Buganda nga taddamu ebyo omugenzi Kiseka asoyogera ekya Buganda Dr. Sulaimani buyogera baagala aliwo olimo wasoda agamanya nempindi agambye bali bamuga nti oli musiru piko kaddu kiberu wano kaddu wange sekalala fawanga ndi kukyalo kino tulabye ebintu kati abantu ye kumuga ekogera ogeze nti abatuwuliriza njagala babanye nti omuntu oteeka okubaako newammwe kakati nekwamba buli oteeka okubaako nze mbita abantu kukkiriza obaga abajja kumpulira medi ebyemmengo bajja kumpulira ndeka nga sana TikTok bwe mbwanjogerera koze bwekutadde ekyo medi kino oteeka okubaako nze mpita abantu wano ku palamenti yaffe asagala kujja mmengo kagende ku ledi eri eno nga ku eri wano nga ku palamenti yawo abo tewali buzibu koze sina buzibu n'ekyo Sebunya RK Robert mukadde wange ekibirige Sebunya yabanga principal researcher Kawanda research namulenge research naye nga ali mubukadde era nga akiyagalira mu nnyo mu kuwandiika empapula nga ayinza okuwandiika empapula 1,200 sebunaku ali awo asesenkanyiza bukadde so tetwagala abantu batiiririre ensonga zino ezitugatta ekiba kibagatta Sebunya abantu batyali batya okukwataga ne Buganda nga tamanyaga balina amanya g'emiziro nga balina amanya y'emiziro abantu ennaku zino tulina nnyo okweyawula mu bintu birina bifuzi bireese ekyo byabufuzi byakweyagaliza kugamba abantu balina nnyo n'okwagala okujubisa n'okwemulisa okwo naga nze am above those issues naye nze ndowooza nti ne bwodduka otya tosobola kudduka kuyita wambo kyagambye mutategeddwa okubaako gyava so nze ndowooza nti kitugatte ati kituwa emirembe so tuli kibule tutambule ku Lwokuna bweza bwenyimba omuziki tuli ate awo equalizer mubeera wonna ku ttaka mumuyembe tulaawo omulangira atudde wano mwenna mulanabiraawo kawase yamulinaanye wano endakiika zizo naye njagala kusaasirako ku bakadde baffe baganda baffe Saminyigo mwami Mukasa Kawanda awo mwami Mukasa oyo abantu ensi yali emumanyi nnyo omusajja teyabenga mekete basaasira saasobodde kuziika kale mukama abagumye abasibe amatikire gakusanga mbadde njagala amatikire gakusanga wali ozaliddwa tebatulambuzanga ne kasuku bali amatikire gakusanga wa emikono abantu bendi nabo balina ekyo bedi kinebyo okwagala naye mbadde ddakatu kampe njagala okutangaaza ku muganda wange Sebunya nti enteekateeka weeri abantu abatasobola kutuula ku butebe baleme kusigalayo kubanga Sebunya agaye nti yali ffenna kweyala ku ttaka batasobola kutuula wansi naye wajja kuteekwawo enteekateeka eyaba abatasobola kutuula wansi nammwe bannaye mujje temugaa nti eyo batugambye ffenna tuli bakuttaka amatikire gakusangawo tuwange tukukyalo kino nali mu Lusozi Makere twali Makere ffenna Lusozi Makere ate Damascus sali tulina yewano Damascus sali bw'obuuza oyo obuuza ba mukulu Kawoya Kasozi Robert obuuza Katumba Saulo the 5K Katumba Kawoya Kasozi obuuza mukulu Male tuwanga ku kyalo waliwo abaatugendako Katende bunti yali ejjukiraawo natwaliga mu square wandaba Segona
Sekola kati fe yajja after naye kakati sekola yagera ogiranga fe tufuluma ati omulala yalinga omukulu ennyo gye tuli ku nsonga zino yatulungamyanga ennyo yalinga Katende Sempebwa kakati nemukwata Ddamula Katikkiro kati omanyi ngenda ndaba abantu tebamanyi byafaayo bingi ofiisi ye mwe yasooka okukolera maaso ga Bank of Uganda erawo wano Radio 1 wanti abugamba Radio 1 kuno mulyango lekina okuddako bayimiraga tuwalabeko n'oyambuka waggulu tuwagade ku kyalo kino okolera Obuganda Katikkiro teyatandise lwaleero yali ssaabawandiisi olukiiko tulina munonya muli nze naliko ne ku lukiiko olutegeka amaato ga Buganda ag'empaka gesaakulaba ebbaluwa yange nkyagirinya saalisomeeyo ampuliza tusoose mu constituency ebula ennaku 5 tube nga tuli ekibuli bindi ewunyiza mu myaka Buganda okwesiga mu myaka egyo kaki ekyakutwala ate byogendamu kati nze wambajjukira ne Rose Namayanja nembajjukira ne Luzige kiki ekyabatakati ate Luzige ati bo batugoberera bugobereza oluningiza nti neffe wano bano aba basooka kyesobola kwerabira mu kiseera ekyo Saabataka ayagala okukyalako e Makerere abuuze ku bayizi be afuulukeko mambuga ewakiwanuka twaketanga wakiwanuka fe twayimiriranga ne wabaawo abaali baagala okirinyamu waligaawo woligo waliwo abaali baagala okirinyamu nga ffe tuli bayizi mu kubazaamu ne tugenda mu ofiisi ya Professor Senteza Kajubi nga ye vice chancellor naga nti batabani baagala tebaagala ateekwa okujja ku lusozi luno twafuuluka mu ofiisi eyo ng'amaanyi ge tulina gakugweramu ate ganzigwamuddi kubuulira emisingi olingenda nempula olinga ayogera bino byampewo bino bye basanze ebyamawulire ekirala njakikubulya nga teruli eddakiika ziri 3 njagadde otambule n'okumanya esoose mu constituency mwensooka nti ennaku ebula 5 weetekete yambala ekkanzu yo gitegeke bulungi boarding yo bulungi ojja kuba ate kyama ajja kuba mulire essaawa mmeka omukolo gye naatandika naye ndoza kambuze kuba abanyuzirumba bamulire naye nze manyi nze calm down ampulira tukomyewo ate ebyaffe byakabalaza lebulebu nimulese Robert Sebunya taata wange temwogedde amanya ago n'omulala gwe tulese Reverend Polycarp Kakoza Reverend Polycarp Kakoza sempi watumaze lawyer nawono wansi wano omusomesa sino yabeeranga smart nnyo yagenda ya former MP omukulu Mityana chairman of FDC tuwerabidde wasabirigwa ye yali nnyo abantu bateeka amaanyi gaabwe n'obulamu bwabwe mwekyo kyebaali bakkiriza ate basigala bakyakikkiriza kakati mu byobufuzi Bumali ne Sebunya wabangawo ekiseera nga tuli fawundi ku kyalo bwetufuna kalulu ka Buganda nga region nga owa president Okolemi ekyo kyagwiremu w'amaanyi tukafuna siga bo Buganda nga region era abantu nyaga kalulu butafuna butakafuna konna tugenda kulonda mundi gwa musanvu nze njagala nkubulira ekino mbuuza basajja bakulu nti waali ova kuwona bakiwanvu tebabaddeewo kabaddewo gali matikira wegali ono mwana muto avudera tobaddewo
nti akalulu ka Buganda region tetukyakafuna konna naye tukafuna kyembuuza oli abiri kyembuuzo kitegedde era percentage yiwe tagifuna walingawo ensonga bw'otufuna akalulu ka Buganda region nga wa president Bukolemi ati mpulira bali walala bali mu Eastern bali mu kikyabidi kyagwawo mwanyigira ki batukubamu ebituli ebatunafuya ne twawuka ne twetemaatema gye twakuma okwetematema namwetemamutya byafuzi byabawula kiki ebyobufuzi bino byatutema bwemali mukita block vote kuba mukulumeji block vote mu biseera ebyo byetwogera nga tosobola kuwulirayo munnabyabufuzi afuna amaanyi okulumba institution y'obwakabaka bwa Buganda nga tekisoboka tekisoboka entabiro naye kakati kisebo ebyobufuzi bya Buganda bantu bafunye n'amaanyi nti nekyo oli asobola okufuna nayimirira nga talina wadde nantengereza ng'amanyidde takoze eki kakati ebyobufuzi naye ng'akola ekyo tasobola nakwegulira ndaweya nga tenalumbira ddala institution gyamanyidde kakati ebyo byebize bitunafuya ebize bitunafuya kuba kati abaana betuzadde bwawulira ebyo ate ffe bali betwogerako bamuzeyinkanje fe ate batuwulira birala bazibambi abo Professor Sebunya fe batuwulira birala kati tuzze tunafuwa olwokuba kati abagenzi bajja institution zaffe zino otusomeyo abantu tebazitegedde tebategedde na bukulu bwazo abakola emikolo gyamumwanyamu yes kakati ngaakuyita sera kufunayo akadde gyetwoga era neeyisa ye kenyini gyeyeeyisa mulwanyamu okiraba nga yanjawulo obuuza ati bano babatendekerawa kakati ali abadde abuuza n'okubuuza ba students debate ez'abagatanga zikyaliwo waliwo debates ez'abanga national kanzije omwaka guno 2025 ng'ebikujjuko ebikulu byakubaawo ku lunaku lw'essaza nga 26 Oktoba 2025 ku Lutikko e Lubaga. Ebikujjuko bijja kuba wansi w'omulamwa ekigwa kya Katonda kitukuvu. Ekiggwa ekyo ye mmwe Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala His Grace Paul Semwogerere akukoowoora okusabira okujaguza kuno wamu n'okuwagira mu ngeri ez'enjawulo omukolo gubere gwa kitiibwa ekijja mu Katonda. Wagira ng'oweereza ensimbi mu Centenary Bank ku akawunti namba 3100 779 mu mannya ga Lubaga Cathedral 100 years. Weebale nnyo. Birangiddwa Father Joseph Mukibi atwala ebyempuliziganya n'amawulire mu ssaza ekkulu ery'e Kampala wamu n'olukiiko oluteesiteesi. Alo Sebo, ono ye musawo w'enkoko. Yes Sebo. Ezange ziyongobera tezaagala kulya nafuna zonna zikoze. Nedda mulunzi toba na kutya. Enkoko zo zeetaaga vitamini owa Eva Supervit. Aziyamba okudda mangu engulu n'okufuna amaanyi mu mubiri. Ne zirya bulungi n'okunywa ekizireetera okukula amangu. Ez'ennyama ne zigejja, ez'amagi ne zikubiikira. Eva Supervit atabulwa mu mazzi ge zinywa. Akola ne mu bulunzi obulala si mu nkoko zokka. Eva Supervit musange mu Eva Victory Limited ku Genesis Plaza Container Village okuliraana ebiwologoma ne mu maduuka agatunda ebyobulunzi. Ebisingawo okuba ku 0703 13 89 62. Bw'otabaawo njawulo tuukirira omusawo w'ebisolo. Kyewetaaga leero okuddizibwamu amaanyi kyekyokunywa kya Predator Energy Drink. Tambuza emirimu gyo ng'amaanyi olina agawera. Predator Energy agira mu nfaanana ffenna gye tumanyi erimu olwa langi ya zaabu ne mu kirungo ekipya ekya Mango Mayhem ng'ate n'amaanyi geegamu ne Mango Flavor. Mwefunire leero ku siringisa 20,000 zokka. Predator Energy omuwagizi omutongole ow'ebyokunywa ebizaamu amaanyi owa ttiimu y'omupiira eya Chelsea. Fuga obwakabaka bwo.
bannaffe abagombe Medical Services Hospital Emengo ku luguudo Balintuma bateereddewo abasajja omukisa ogw'okukeberebwa n'okwebuuza ku bwereere ku ndwadde ez'enjawulo nga tebazze mu byazirinda boolwange tawa musibe emmere. Okukeberebwa n'okwebuuza eby'obwereere ku Gombe Medical Services Hospital Emengo ku Balintuma bya buli lwa mukaaga na buli lwa Sande okuva nga lumu omwezi ogw'omunaana omwaka guno nga tebazze mu byabuuza atakukiina omuwabutu abuuza musumba wa mbuzi. Omukisa guno ogutuweereddwa gw'abasajja abawezezza emyaka 18 n'okusingawo nga baakukolebwako wakati w'essaawa emu ey'akawungeezi n'essaawa 5 ez'ekiro mu kulwanyisa endwadde ezatufuukira kabulindiridde nga kannyaka mu mulyango bwe katayasansuwa kamenya mugongo. Kale abasajja mwenna mugende ku Gombe Medical Services Hospital Emengo ku Balintuma mu nnambika eragiddwa olwo abasawo abagombe bakukebere n'okubeebuuzaako ku ndwadde wamma ggwe tuleme kulangajjanga yakasibira embaale nti bwe kalifandi kasanga omukalo. Bakubire ku 0708 800 010 oba 0762 666 777. Sigirya nennemye amanda gonna enkuba yagakubye. Leero taata Maria waakusiiba njala. Mama Maria, era okyatawaana n'amanda? Tonnaba kuwulira ku nkola ya nfumba. Ate nfumba bye biki? Anti Ministry y'ebyamasannyalaze ng'eyambibwako aba UK8, MEX ne NREP bali mu kaweefube ow'okutumbula enkola ey'okufumba okwanguwa ate nga tekukosa bulamu obwo gye bayise nfumba campaign ng'okozesa pressure cooker ey'amasannyalaze osobola bulungi okufumba dakiika budakiika ate ng'okekkeriza ssente n'obutakosa bulamu. Weegatte ku nkyukakyuka nga weeyunga mangu ku nteekateeka eno. Okumanya ebisingawo ku nkola eno genda ku kibanja www.nrep.ug to learn more. Mfumba, powering Uganda sustainably. Mukasa, essaawa zino ekikuyimiriza mu nkuba kiki? Owange, nina akasente kenninda. Kiki otegeeza? Juni yeetaageza essomero. Omukyala mulwadde. Ate ne bizinesi tetambula bulungi. Wejje mu bunya ne DFCU Mobile Loan. Weefunire kalooni ak'amangu akawuliriza ddala obukadde 2 mu ddakiika 5 zokka. Nyiga *9 oba kozesa enkola ya DFCU Quick App. Dda ku nkola ekolera ku bwangu bw'oliko. DFCU Bank, making more possible. Amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa. DFCU Bank erungamizibwa banka enkulu ya Uganda. Sente z'abakasitoma zikuumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund. 88 katonyeze 8 CBS FM. Eddakiika zezino ziri abiri mu zokka zibula okwera essaawa 5. Wefune Sola Fraser oba mu Kyadondo CBS owesa okutandika ku liiters 1.5 2.5 n'ebina osasulako emitwalo 3 n'ogikuwa mu kibanja mpola. Ojja kukola ssente isasule yokka. Sola Fraser ogitekedde munnange kisinga okubira bannaffe aba Kyadondo CBS powesa abagirina bali 0748 556 454 078 0282 akoleje ekipya okatale bagaye balisa sabuni w'omuti awe azitowera ddala bulungi wala omuti gw'ekiro 2 omuti gw'ekiro ne half kilo yoza otukuze ngo ne Ecosta esabuni gwe baleese atala ku mabala ate nga awonya bulungi. Banafa abakyogera wala kubeebaza nga sabuni ono Ecosta kalimola kuza parliament yaffe yengo ekulubalaza ne Pascal oyozengo ebulungi naye nga sabuni tujja kuleta tujja gamanyi etiwa Ecosta washimba amwetaaze okusobola okuwa 0.54 omusobozi 553 Lamka Agencies tukwanjira Lamka Agencies abagumu kusolooza ennyumba z'abapangisa bazimba ennyumba z'abapangisa anokoza emitalimba Y12 Y15 n'obula ennyumba zo katwajja zisula mutagala kusasula. Olina apartment olina amaduuka oba mizigo jangu Lamka Agencies tujja kubanjiza abapangisa bo tukuwa ssente zo omulundi gumu mwebale nnyo mutuwaniza bannange. Apangisa bakubonya okoye okufuna ssente mu bitundutundu ogenda okuda hotelo bazikuddemu bazikamu n'omuntu mu nyumba yo. Lamka Agencies bajja kulega ennyumba yo nange widde esiibusibasiiba bagisiiga langi beno nga bali wala bali ku kizimbe ekiyitibwa The Plaza Building ku Kampala Road
omwali okusooka kisiri number S11 waggulu wa Post Bank Kampala branch. Post Bank Kampala branch waggulu eyo ojja okusaba nafe abalamuka bakola ki basoloza ennyumba zo abapatimenti zo sente zose ku mulundi gumu kola ya bugunjufu obulamu okuba essimu 0774 88 799 oba 0751 00 22 06 bana fano wetaba look solar power bayina kanone nakwatagana ne solar bayina battery ya solar esokedera mu ggwanga lya Uganda yitwa super capacitor yawangala emyaka ne mwetano bedu bayina kamera za kalavu bayina amataala na kumutwalo mwenda look solar power basangibwa Masaka City ku kizibu kya Mpuuga se namba 7 be Kampala bazze ku Lubaga road wote bagita G1 hotel Ujumba sanga wali kusimu 0758 15 Letiko zino ziri kuna sanzo ko tugetedwa ko Abdullah Chwanuka ziba Abdullah tulisalamisa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bauliza abalungi baramusiza ko nnyo mu linnya lya Mukama Katonda omulungi n'embebaze n'emiri kyonna gye mutuusu osiza engalo ate ansasanye mwenna abayita mu kusomozebwa okwenjawulo abafiiriddwa abantu baffe basaba ne banyamu mwenna basaasirako nnyo Muzeeyi Kagobya chairman waffe weefulumyawo nkusaasirako nnyo olw'okufiirwa maama Muzeeyi Sebagala Namasumbi nkusaasirako nnyo olw'okufiirwa mwannyinaffe na mwenna abafiiriddwa abantu baffe banaye basaasirako nnyo ate era nange ntwala omukisa guno okuyozaayoza Ssaabasajja olw'okutuuka ku matikkira gano aga emyaka 32 nga atukulembera badde bannange bano babuuza wo gye baali by that time batikira nze nali MP7 era nga mwami 7 yafuga uli abantu bejjukira nabo era mwami 7 yali afuga olwakuluno bano tewali bayisi balubika ebyafa ebyo batamanyi naye mwana bwatu atenze ekyenjawulo kyennina sebo osoma bisombe ekyenjawulo nze kyennina era awo nga bagenda okutikira Ssaabasajja abamu kubanga nze nali nsomera wali ku Hassan Club awo kutuuka ku Hassan Club ko balituma Ssaabataka akasozi ako era Kabaka we yabeeranga awo ng'atambula naye ne tubeeranga naye n'atambula n'embwa yawo ne tuwangalanga naye bagenda omutikira sebo nga tuwangaala naye Museveni yali afuga Museveni yali afuga era nze nange sebo sirabanga ku president ogambe kaaloki kati ndiro ekibona tolanga president mulaleina emukuuma sebo kyenjogera nkimanyi kaka kyembo kati gavumenti ogyabiko mu biiki tolina gavumenti olinda byendala kati gigeraganya n'eruwa ogigeraganya n'eruwa sebo tusoma ebitabo tolabanga ku gavumenti ndala eno wakyawa yaki tolabanga ku ndala tubisoma Obote bye yakola Amini bye yakola tugenda okulaba nga ne mwami Museveni byennyini byakola ngo bisomye tusoma bisome era mwana wattu bwonsanga nga mbinyonnyola olowooza nti naliwo naye tusoma bisome omukulu bayogedde nezijjukira kyetwade twerabidde Professor Livingstone Sserwadda Lubobi twamuziise wiketufuddeko ekaliisizo former vice chancellor wa Makerere era yafuna first class n'agenda mu bazungu ne basooka bagibuusabuusa ne bamuwa ebibuuzo 3 n'afuna 10 ku 10 nebagaa nti ekiri mu baddu naye tubasaasidde mu muganda waffe Sserwadda we Makerere amuza wali Lukwago nawe tukusaasira kujyawo basekalala era kiika ziri kumenyezebwa bakolesa 5 tugeze mulebolebwa akaluka tuli empuliza tuli tuvuddeyo kirijja kifunira obudde obulala ndowooza ekyabuganda kubanga olwakuba tutuwadde budde tuseerebye amaanyi agabaseerereza Buganda tujjawo Kataabu ne tuleeta Lubongwe n'ojjawo bali mu ezo enakawa n'omuleeta alwanagane ne Lukwago n'oleeta mu Fumbiro owulire okusereba kwa Buganda bali mu ezo abadde akola obulungi mu kifo omujjawo wali
n'omusileeta alwakanene lukwago Aisha kabanda kimbulidde nti ekibiina kisala kino obuyinza mu ssemateeka okukyusa kwe kusereba kwaffe Kataabu akalu yali akamaze wano naye n'oleeta Lubongoya ebyafa abitegeera kyenkanawa ebya Buganda talina kyamanyi bino tubeere babbo balambulukufu Lubongoya alina kyamanyi tukanye ensonga eyo genda kuzikiriza agenda kukkiriza ono kusimulizaako biso waliwo kyenyogera kyotamanyi bano bennyini be baseerebye kakati omuwulira takyayogeza manyi nkujjiddeyo amanya ate gwogamanyi waliwo akiikirira abakadde mu Buganda nakabadde erinnya lekonze ekisooka olimanyi ekikulu sosola mawanga kitegeeza kusosola nabadde mbuuza amanyi bwosufuna kalo ka Buganda nga region yes ng'omaze okuwa kakati kino kiraga nti twanafuwa obunafu buva ba buddala bano ensonga ng'eno neetuuka bw'ate ne badda emabega ne bagala ogyogererako mu lujjudde ayogera ebigambo bingi lwaki soogera bigambo bingi ng'ewabadde Kataabu Kataabu omanyi gye bamututte ku bwa LCT bwa meya bwa division nakkiriza musanyufu muyitirivu Buganda eyatemeranga Kampala Businje Penina Kabingani Businje Penina Kabingani akiikirira abakadde mukulu Medi kimu kyokka kiki Ssaabasajja n'abasajja n'abakazi wonna mu Buganda tasola mawanga Buganda gyekoma yonna erimu amabala gonna nga bwogawulira tulege nga tulinamu n'abakuku tulinamu n'abakenyi kali Buganda eno gyeri okujjako omuntu nga ye yeeyisaako bwesa naga nti sibigenderako naye tukkiriza era tulowooza nti abantu bonna basajja ne Museveni yagambye nti yaga nti wamutuba nnyo yaga bamusimbira emituba ebiri nkugambye ne kuluno wano nga tujaganya bino bye tulimu sizoni gye tulimu tulinda bulinzi okuwulira mukono gwa mukadde waffe Salim Salenga awanise agamba nti tukoze tutya emikolo gitambula gitya tukiikirira mu ngeri amaanyi ga Buganda nga region ga the yardstick eri esinga obukulu Katikkiro asinga ajoogera sebo olwaliro nange ekkiriza sebo dokita akusomese olwaliro ngenda kukusomesa yardstick eri emu to pay allegiance n'okubanga otambulira wamu n'ennono z'obwakabaka bwa Buganda oye Katikkiro kasitobeeranga obuwe ekitiibwa wamuwadde omukisa tunoonya obunafu evudde nga Central Region nga bannansi kye balina okutegeera naddala ab'omu Buganda wano bwe tubanga olabanga omuntu atambula n'obwakabaka bwa Buganda emisana n'ekiro ng'ennono za Buganda azitegeera aziteekamu ekitiibwa nga ne Buganda wennyini akiika n'olabira ddala nga otambula n'obwakabaka bwa Buganda era kabaka Katikkiro asiiba akyogera nti oyo gwe mba mulonda irrespective oba ye Lubongoya oba yikiwanuka provided nti ndabibwa emisana n'ekiro nti ntambula n'obwakabaka bwa Buganda wabadde oyogera nze nenkuwa ekitiibwa n'ensinza so tuli ku rediyo eno gaggadde mu kitundu kino bannansi bwe banaakitegeera nti Lubongoya yamanya ennono za Buganda muli mamayuuni kanegereze ku nze sijja kugera nti kale ne bwabeera Lubongoya nti bwabeera n'obwakabaka bwa Buganda ensonga z'obwakabaka Buganda tutambula naye nti atuuka bonna bwe babanga bajja wano oba Kataabu ajja oba Lubongoya ajja oba Mufumbira ajja bayina waba abantu bemwogerako bamama baabwe for example nga
Alex gwogerako mufumbiro fwe tumuzaala fwe tumuzaala lwakuba taata we musoga era akulidde wano so kyegezaako era benjogerako kati genda sibu abantu abamu betutegeera obulungi otojjukira abantu abamu baali basomesa nga agamba namasole yaani namasole yaani sibitegeera ebyo bamulonda yakwesimbyeko nogamba kati ebyo ze yardstick naye wansi wali abakulu ba Ssaabasajja abasajja ba Ssaabasajja ekifaananyi ekinene kigazi Buganda tesosola exactly otuuka wano kati Salimu Uhuru wano tusiiba tumulaba wano ng'akiika wano Emmengo mugende ekira bamasiko simanyi bajjowaali be balonza ab'enyaremu bwe baba nga bakiika wano nga Ssemujju bw'akiika mumulonde ne bade muzabudala fe wano tetuwakanya bwakanya manyi tonampulira nga njogera ku Luhindi mumanyi gwolira erinnya ndyogera nti Luhindi tumuwakanya ensonga za wano yakiikirira waawo bulungi ng'azimanyi naye mukulu wa Budala njagala ompeeyo ebikakasa byobadde oyogera nti Rubongoya ennuno za wano wogamba wayagala akiikire obuyina kwendi amusore jonze bwamya abaidi ono sibyogera bulijjo mulusitinga olyo sekutala jono abalonzi bajja mulamula mu mbeere mwami kiwano kasirike nange ongeri gyompadde omukisa njogere nze mbadde njagala kugamba akantu kamu ensonga kigwe gyolaba ensonga era yeeyo omanyi waliwo okulonda omuntu regardless of the nze mbalira kintu kimu nti abeeti yeeruma lulimi abalonzi banaamulamula gwe totawaana tokimalira babalonzi bajja kukola kyebagala tolwana babeerako ligera kuba lya mu Tanzania neewuunya ebintu ebimu omanyi bagamba nti okuwangaala kuno kukulabisawangane bukyalo kino leero wendaba muganda wange Kiwanuka Abdala amaanyi gayogeza wano manyanga mulima mayungu amaanyi gayogeza wano kayongo wekkobe naye mbadde neewuunyiza nti bakyasobola okwogera ku Ssemujju kubanga Ssemujju gwagamba nti ate bamusireeko abatali Baganda bo bennyini be basooka omugoba Sebo Medi badde nsaba ebintu by'amawanga bijje wano wamu ne Black King zikomyewo katale alere bakufera ziri mikebe giriko lukyayina lwokka kali ulira bino muyika teekamu ebikola 36 buli kikolo kivaako meloni 8 n'okudda waggulu zikulira myezi 2 n'ekitundu tezirwala meloni ezituwa kilo 15 jukira ate ffe abazigula meloni tugigula 10 ku nnimiro tuli mu bifo bibiri byokka mu Uganda ku Grand Plaza ku dduuka lya kulima bugagga L04 okulira n'akatale ka Usafi ate Mityana tuli Kigalama ku Old Village tukubire ku 0755 7 Chenda musatu nkaga mukaga oba 0772 ana mukaga atanu musatu 07 tambudde ku district emirundi mukaga Uncle Dan chichi nkoye nutambula nodeno noderi leta ate kino ekiwandiiko leta kiri naye Uncle Dan wakitokozesa beams ate byebiki ebyo building industry management system kyoyina okukola genda ku online teekako ebiwandiiko byo obisabumitinge ogeneratinge PRN kyangu nnyo osasule ku mobile money oba okozese bank ofune e-building permit nga kiwedde kyogamba buli kimu kiba kiwedde awo buli kimwolo kigweredde ku online kati olwo sigenda kuddamu kutambula ankodani nga buli kimu kiwedde oli muzimbi funa olukusa olutongole oba e-building permit olwaleero okuyita mu beams building industry management system genda ku mutimbagano beams.go.ug teekayo ebiwandiiko byo ogende mu maaso n'okubigoberera Safe building, better living.
okweterekera ffenna buli omu alina engeri gy'aterekamu akasente ke. Waliwo ffe abazitereka munda mu faliso, mu kabookisi, abazisimira mu ttaka n'abalala mu sitookisi. Naye era mu byonna buli omu alina ky'aterekera. Kankwanjulire NSSF Smart Life Flex Plan ekusobozesa okweterekera akasente okutuukiriza ebigendererwa bye ebitonotono wamu n'ebyo ebineneko. Tandika n'obusente obutono ddala siringisa 50 zokka. Nyumirwa amagoba amangi ddala aga buli lunaku okutereka wamu n'okugyayo ssente zo mu ngeri etakukaluubiriza awatali kutanzibwa okuva ku nkola eno era ng'osobola okugivaako wonna weeyagalira. Weewandise leero ng'okozesa app yaffe eya NSSF Go oba genda ku ttabi lya NSSF erikuli okumpi okutandika olugendo luno olw'okweterekera. Tukyalire ku mutimbagano gwa nssfug.org oba tukubire ku 0800-286-773 okumanya ebisingawo. Amateeka n'obukwakkulizo bigoberera. NSSF, a better life. Kabaka Foundation tese tubala balamu health campaign musaze ekyagwe tugenda kujanjaba abantu wamu n'okugaba omusaayi nga 2013 August awo ku mbuga y'essaza Mukono tutandika ku makya okutuusiza ddala olw'eggulu nga tukebera n'okujanjaba abantu ba Ssaabasajja Kabaka ku bwereere tujja kukebera amaaso amannyo endabira y'abakyala ab'embuto okwekebeza omusaayi endwadde ez'abaana tujja kukebera akafuba nalubiri kookolo amagumba n'endwadde endala nnyingi nnyo okumanya ebisingawo kuba noti 7 noti 9 678 noti 6 oba noti 775 nyamusanvu 38 6 jangu ofune obujjanjabi obw'omulembe tosomoozebwa ndwadde n'obeereyo n'osirika. Kale abantu ab'Emukono, Lugazi, Buikwe, Karaji, Abenjeru, Katosi, abantu b'Ekyaggwe mwenna biwagiddwa Minisitule y'Obulamu mu Bwakabaka bwa Buganda, Diamond Trust Bank, I&M Bank, Aga Khan University Hospital, Buganda Kombucha, Tabasa Pharma, BBS Telefina ne Uganda Red Cross Society. Eddakiika zizo ziri bbiri zokka ziwala okukora essaawa 5 kulamusiza katusanga twatandise dde twadde n'ensonga amaanyi ga Buganda gakendedde ampulisa tugenda okulonda omulundi ogw'omusanvu abula kiwanuka owulidde ebindi owulidde sosomye olinaati tugenda okulonda omulundi ogw'omusanvu lunaku lw'omwezi 12 January 2026 bingi ebikyagenda mu maaso Sebonya ne Bumaale okunda kwammwe abantu tebakukola kwa gavumenti. President Museveni awandika ebbaluwa nti byalabye mu kulonda kuli okwaso okwabeera si okufuna kaadi zammwe Bumaale ne Sebonya abaite mu bakwatibwe you fools sabite wandisa ebbaluwa mirundi 2 era twogereza babakutte Igisobe n'Omutumba bamukutte Mwanje yali zibu tatabanya kalukala settlements pasisi na Muganza Mumbejja ndabyeko wano ndasima muri ndaba Isobe Kasanda Rampala w'Ekigulu ezili Kirunda Isobe Mayigwe Useni Waiswa Jekina Don nabala diswe yeyamba kutebanji kwatakwanga tubano kune ebibuuzo bingi era Smith kinategeeza mukalundu akajja sabiti era abantu abawanguddwa nga wadoga mu Bumaale abambaga ati mje bwannamugina baffe Wakiso alonze Kyeyune n'abadde baagala Patrick Nakabaale naye balonze Kyeyune lwe tukyali awo Alliance for National Transformation Government Major Mugisha Muntu yagenda okukwata bendera y'okunonya nga party president badde okulangana mu UPC James Akenanga nti abantu balonda byakena mu UPC tuli emigo tule 226 abedi wanika ekisoboka zikiriza mu nkola yaffe ebyobufuzi njozeyoze abayiseemu mu bumyufu obw'enjawulo bugenda mu maaso mu bibiina ebyenjawulo lwakuba nti enkola y'ebibiina demokrasiya buli kibiina kigikwata mu ngeri yakyo gye nava batuula mu kisenge ne balanga ebyokuba oliawo nga mukulu wa budala bamulangiridde eyo nayo demokrasiya bwati bwafaanana bo tebalondera wano mulujjudde tebakola ng'NRM tebakola ng'NRM mwena NRM yabasindikaawo tukirize yagenze ku miranira wansi tukirize byobufuzi buli kimu tubeera tukiwakanya otafiringa bamusudde wano mukino mu primaries NRM yatusinze ekyo tekiri kuwadde okubuusabuusa naffe nange ayogera
ekibiina kyaffe tukyali bapya nnyo naye enkola egenda kumirandira yenkola entuufu okufuna candidate so si kumulondera waka wange mu kisenge mu bedroom nembuuza mukyala wange wayi kati obadde olowooza tukole tutya wano yogera biriwo era ogera okulira abantu ku malwedi abaagala kaadi nga boogera waggulu bawaana omukulembeze naye kati bano saha banemutuwe kaadi muba mufuuse nga bino bya enewaffe gwe gye tuli oyinza okuba tomanyiyo buli wali kigava kiyita carrot enzikiriza enkyamu kati enzikiriza enkyamu liida gwe bayita carrot bwe bati bwe bazizimba bwabeera bwatyo tagira naye nyemu abateeketeeke eno ebyavuddeyo byakuyiga ffena gye tuli bino tulabako bino ebyabadde mu kibiina ky'NRM bagezezako okukola demokrasia naye ate yabaddemu vulugu mungi naye nga enkola yeyalibadde entuufu nti abantu ba bulijjo beberondera naye natulidde ebbaluwa ya pulezidenti nensaba singa ebbaluwa eyo era agiwandiikira electoral commission ya Uganda eyo yennyini kubanga twakajja tuve mu bululu obw'abavubuka obw'abakadde n'obwabaliko obulemu nabwo bwalimu ebintu byebimu nga bino ekibi pulezidenti ate yo teyavaayo okuwandiika bbaluwa anti eri independent electoral commission naye yali badde awandiika ono ye pulezidenti wa Uganda naga nti bannaye byenalengedde mu kalulu ako kuba byawandiisawo neeri byaliyo neeri tubadde ne baali gesitwa abaddira obululu omuntu bwafunye ne bamuwa n'obuwa omulala oli naavaayo ng'ayimba ati naye nga teyafunye kalulu konna kambayo ekyokulabira kewaffe emasaka mu constituency yange kyabakuza mu lukamulamba bakansala babiri abantu baabawa obululu ku polling stations ennya ne basinga yali akulira obululu abavubuka babiri omunduza muyita natoni abaali bakulira obululu mu muluko ogwo ne bajja ewali jeswali returning officer nga balina DRF ndala bazikyusiza nga babikyusiza naye nabuli kati bakyatambula nga balaga nti bakuumi ba bululu nze badesaba pulezidenti byerabye muno byerabye muno kuba yabiwandiise tubikozese tutunulire nakali akalulu kuba okalakana akalulu kenalemu nakaffe n'ebibiina enkomerero yako ke kali akanene bwe kabeera akafu ne bino bwe mukola kati nalabye hoyima nga DR forms declaration forms zikyuka emirundi ebiri oli nawandiika nti onaafunye omutwalo gumu kanaana yasinze ate niwayitawo essaawa nawandiika ate nga figures ezimu naye ng'asinze ate mulala ng'asinze exactly bakubya oluyi nalabye abaana b'amasomero wano eruweero oli ng'agenze mu masomero 4 najjayo abaana b'amasomero baga nti yabawadde ente buli somero yagenze aliwo ente bedmaster nammwe era bino byogamba kuwebuuka mu byobufuzi mu Buganda edmaster ne bakuwa ente n'okwata abaana b'essomero naawe n'obawaayo nalabye abaana abasimbye aba primary nga negwaze okubira akaluta mumanyi n'abala naye agenda mu maaso kakati kizibu ki ekirimu ze kyenjagala okuvuga ekisooka kiba kitegeeza nti abantu bagenda kujja twalabidde General Ngayonga tulaba nasomye monitanga nti prime minister bakubyoli nalabye General Kayanja bamulabi eri General Kayanja mu 1985 nave Masaka ne mukwano gwange ne tugenda ku tactical headquarters ze ekali ekyotiraawo ziri kilomita nga 5 kuba 10 okuva ekyotera we yali ali waliwo eggombolola awo ye yali akulira ebendo eri abasirikale
erya NRA eryayitira saidi eyo mutukula okujja okwegatta kuba n'abali emasaka kati namulabye ng'ayogera mu bunyiivu mu bunyiikaavu obw'ekitalo nga yeewuunya kye baaleetera n'alaga amasasi ge ye ge baamukuba neyeefungula ng'alaga mukulu Kayanja oyo yava mu mutendekero esese mumanyi nnyo kubanga yali musawo wa bisolo ng'asomye esese najje ewaffe lwadda kakati bamukuba amasasi mu kugulu okwo aga nti bannaye banzisi babadde bajja munzite ngende agamba wakkirizo bagana huwa mimi kakati olaba yagana omukuba wakkirizo bagana huwa mimi mugende kati yeewuunya kye baalwanirira nti basobola okuba ku budde buno nga omusajja yagamba munkubere amasasi mumugende buuza bogere makanga bogere no waffe buuze nsero kyagala kituufu kakati oyo obulumi wabulidde obwalimu obwo yagaidi alina amasasi mu magulu kakati yeebuuza kye baalwanirira okulaba nti akalulu engeri gye bakakuttemu damulira omumanyi wa semwayi damulira omumanyi kati oyo ayakuba ebikwata Kayanja abamuzaala bakobe era mpita taata mama wafu wekungwa aweri wekungu damulira omumanyi mumanyi bulungi kakati kino kigenda kitegeeza bitulimu eggwanga buli tutya wano kigenda kubalamu amaanyi abantu baffe abalonzi kubanga kati abantu batandika okulaba nti bwakuba akalulu tekalina kyegagenda gasa kyayagala tekigenda kubaawo kakati okumutwala okuba akalulu balutalo akubuuza nti bwanika ngende nkuba akalulu kategeeza ki kubanga bwe nakakuba luli balangirira mulala era kyova olaba gavumenti eteeka okuvaayo bukuukuubira okutereza ensonga eno sifaayo kibiina ki obudde bukyaliwo bukyaliwo omulonzi kino kimutegeeza ki kubanga kakati wano ndaba baljeswa bano ab'ekibiina kino babakutte nanze kyovula nsaba nti bagatiremu n'abalala message etuuke bulungi ereme kukola kuba kibiina kino ereme kuba n'abakola omuvuyo mu buli mwebali mu buno obunene kakati abantu baffe tunaabamalamu amaanyi kijja kuba kitegeeza nti kino democracy ono elections agenda kuggwaawo abantu batandike kubatunulira butunulizi ekirala ekigenda okuva mu kino kwe kufuna abakulembeze abakyamu abalonzi bano buli abantu babagayagaya naye balina obusobozi obutunuulira abantu ne bajjamu abo abakulembera babulina kakati bwe basalawo okulonda omuntu gwe badde beesiga nga bamulabye edda bamwekebeze n'oleeta omuntu omufu kyobola nti ku nkomerera abantu abamu be babawa tebakola kubanga tebava mu bantu kamalize mukulu Medi Nakalike nkugambye nti abantu bano bakandidate bwe batava mu bantu n'okukola kwabwe n'obusobozi bwabwe bwera tebusengezeddwa bulungi mu bibiina byaffe bino ebitagenda ku grassroot okufuna bakandidate bifunye obuzibu eno bwe bamala okuwa akalulu ng'olinga tasobola kukola kubanga bamulondera mu kisenge allegiance mu luzungu aliyo ekigambo bakiyita allegiance gezaako okunoonya kya Luganda mukulise bujana anakinyambaku ekigambo ekya allegiance omuntu omuntu okuteeka kakati abalonzi b'ekimanya kabonera bwe babanga sibe saabateekamu mukunkakasa nti nze kandidate waabwe era n'ekitiibwa mbasigenda kibateekamu njiteeka mu kisenge ky'oli eyampa kaadi olengera obuzibu njiteeka mu kisenge kyobola ebyonna byetaaga okutereezebwa abalonzi tuleme kubajjako maanyi gaabwe basigale n'amaanyi akalu kasigale nga kasobola okusalawo bali abakulembera bannayuganda bwe tutaakola ekyo okulonda tujja kumalamu amaanyi mpindi bumaanyi Medi okusookera ddala nange njagala kuwa bwenyamu butali mumativu bwange olwegyo emivuyo egyabadde mu kalulu kenaalemu akaaluli n'akajjo n'akoolwokuna
naye ekifaananyi ekigazi kiri nti NRM yalina ekigendererwa oba erina ekigendererwa okuwa omuntu akkiririza mu NRM omukisa okwesalirawo ani agenda omukwatira flaga asobole okuvuganya omulala yenna abazze. Spiriti eyo ya pate nungi era n'enteekateeka eno ey'okulonda nayo nungi. Ng'ogyeko eyakusimba mu mugongo nze siwagiragako kusimba mu mugongo olw'okuba nti tekisobola okusimba mu mugongo ng'ogyeko abantu abatalina kye bafiirwa naye omuntu alina kyafiirwa teyandiyagadde kusimba mu mugongo. Nze olwaleero ng'otadde wano Abedi ne Kiwanuka Abdallah bonna bantu bange naye okugamba nti nsimbye emabega wa Abdallah oba wa Abedi kiba kikosa. Nekibi ky'omuntu okulaga mu lujjudde nti njagala Abdallah Kiwanuka tekyandibadde kibi naye nyinza okuba njagala bombi. Kati saawa zino sirina buzibu kwa Abdallah Kiwanuka ate sirina buzibu kwa Abedi Bwanika. Bagamba kulunda simba layini osimba kwani. Kati anti kyenkugambye oba ompadde obuzibu. Kakati ekyo kizibu kinene nnyo mu nsi ezaakula ebyo tebikyaliwo. Era taanaapo eyo Medi gy'olaba gy'oyogerako ntono eva ku ekyo. Bwe mba ndi ku kyalo kyange wali bwensula ddala kiki kye ngenda okufuna ekigenda okuntabula n'abaliraanwa. Ngende ku ero si wanu neerage nti njagala ono ng'enkya ayinza obutayitamu omulala n'ayitamu nefuna obuzibu ate nga mwetaaga. Akalulu akandibadde akatuufu Medi ke kalulu k'ekyama omuntu n'agenda mu benseni ye n'atiikinga omuntu budala n'atamanya nti sikamuwadde nka wadde Abedi oba Abedi n'atamanya nti sikamuwadde nka wadde Abdallah. Yenkola ennungi naye okusimba mu mugongo kyova olaba nti abantu babivaamu n'olaba oli nga ajja agaba ssente mu layini. Waliwo gwe ndawuliddeeyo nti yasoloozezaako abantu nanga muntu n'akuŋŋaanya nanga muntu n'amugamba nanga muntu zange zino zizino bwe nkulaba ku layini yange nga omutwalo guguno naye wotasimba ku layini nanga muntu tojja gifuna. Oli n'agaba walagi. Kati ebyo byonna biri mu mbeera ya kusimba mu mugongo. Fenga basajja bakulu omaali okwata regisita kisazaamu obuwanguzi bw'omuntu. Amedi ngenda kutuuka waawo kasooka enzuguse ensonga naye newakubadde ebyo byabaddewo tebijjawo sipiriti eri kuwa bantu mukisa. Ekyokubiri abantu bano abakola ebintu bino si bantu ba Tangodoyi si bantu ba NRM SEC executive nti yabaleese bantu abali mu ffe abagenda ne basaba obululu nti nze mpa ngende nnondese wali mu Sebina zone ne bamuwa omulimu agenda alondese. Omuntu oyo Abedi Bwanika Kiwanuka Abdallah n'agenda n'amulaba. Munana nga bwe gazigabaawo bwetuga kuwa banaffe bwe babeera nga bakkiriza okugenda mu buwambe ng'ababeni Kiwanuka netugamba ye tetulina balwanyi bannaffe kwe kujja mu PFF. Gano ge mawulire Dr. Lurume tuwangadde bbanga ddene ebirungi n'ebizibu ate okugulawo chaputa empya tukakasa Ronaldo waffe oba Messi waffe. Gano ge mawulire ekibiina kirina obuganzi tetuyinza gaana muntu yenna yeesaliddewo okukwata ekkubo eddala. Buli ssaawa tukutusako amawulire agakakasiddwa okuva mu bitundu ebyenjawulo. Tubagulizeko ku nooti 427 29 55 CBS FM y'obujjajja. Abantu bayeyeza ebintu naye bannange Big Pig Extra Booster alemedde ku mutindo. Kyekirungo kyokka ekitabola by'olunda ne bw'oba olunda nkoko oba mbizi oba kiki. Big Pig Extra Booster akola omulimu gwa ttendo mu kukuza amangu n'okulabirira obulungi bye tulunda nga tebirwalalwala ne bifuna ennyama yeegasa nga byeyagaza tebisavwala w'olundira tewawunya wamma n'ofuna amagoba 100 ku 100. Kati nno buli lw'otabula emmere gy'oliisa kakasa nti otabudde mu Big Pig Extra Booster paketi 2 mu kilo 10. Ate oba ne bw'oba otaddemu akalungo konna musange mu Container Village ku Juba Plaza edduuka namba B008 oba mu maduuka g'ebyobulunzi. Essimu 0759 314 747. Big Pig Extra Booster ye yekka.
Kabaka Foundation tese tubala balamu health campaign musaze ekyagwe tugenda kujanjaba abantu wamu n'okugaba omusaayi nga 2013 August awo kumbuga yesaze mukono tutandika kumakya okutuusiza ddala olw'eggulu nga tukebera n'okujanjaba abantu ba Ssaabasajja Kabaka ku bwereere tujja kukebera amaaso amannyo endabirira y'abakyala ab'embuto okwekebeza omusaayi endwadde ez'abaana tujja kukebera akafuba nalubiri kookolo amagumba n'endwadde endala nnyingi nnyo okumanya ebisingawo kuba noti 7 noti 9 678 noti 6 oba noti 775 nyamusanvu 38 6 jangu ofuna obujjanjabi obw'omulembe tosomoozebwa ndwadde n'obeereyo n'osirika kale abantu ab'emukono lugazi bulikwe kalaji ab'enjeru katosi abantu b'ekyaggwe mwenna biwagiddwa minisitule y'obulamu mu bwakabaka bwa Buganda Diamond Trust Bank I&M Bank Aga Khan University Hospital Buganda Kombucha Tabasa Pharma BBS Telefina ne Uganda Red Cross Society. Bingwa 2025 zigenda okwera mwenda ku lw'omukaaga ng'oli purezenti anti Bingwa Toto tukomyewo bano wammanga be bali mu nsiike Kamoga Faizo yiga Vipers Liverpool Tekandi Isaac Man United Vipers Sozi Isaiah awagira Man City ne Vipers Orogonzaga Sasha awagira Sports Club Villa Jogo Salongo ne Chelsea Bale Ben Santos Arsenal Vipers Sekabago Latif wa Vipers ne Arsenal Bogere Brigham wa Liverpool ne Vipers ate Yeruyinda Hakimu afiira ku Vipers ne Manchester United. Mwena bilanti final za Bingwa w'omulundi guno za kubeera Masaka ekasana mu kisaawe ninaku z'omwezi mwenda omwezi ogw'omunaana Bingwa 2025 akutuusibwako Whites International abakugu mu kutikira emigugu okugijja China okukituusa Uganda. Tabula Property Services Sabula Kombucha alcoholic drink pichi ya hauju Jude Color Solutions wamune Stanbic Bank erungamizibwa banka enkulu eya Uganda sente z'abakasitoma ze baterekayo zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda. 88 CBS FM essaawa y'ontuufu ziri 18 ezakayita ku ssaawa 5 kyogero bakola ebizigo ne sabbuuni ebirungi ennyo mu kulongoosa olusuzu baagambye bamaze okukola ekizigo ekirungi ne sabbuuni ebirongoosa olusuzu noga nti ate onooba atya ng'olabika bulungi ng'oyambadde engoye ziddugala nekola ne sabbuuni ayoza engoye ekibwa Ecosta akuba ekyovu talaba ku bbala lyonna mu lugoye talaba ku ataawunya bulungi sabbuuni ayitibwa Ecosta sabbuuni wa muti ab'ebipimo bala sabbuuni aweera bamupima owawona aweerera ddala wali omuti gwa sabbuuni oguweza kilo 2 omulala kilo 1 omulala hafu kilo Ecosta esabbuuni atala ku mabala gonna ate ng'awunya bulungi ali maduuka matonotono ku kyalo gy'oli maduuka amani gayitibwa supermarkets wamuli ku moto bamutambuza abakyogere batambuza ebizigo ne sabbuuni ono anaaba ate n'ebizigo byabwe gye bajja kujja egy'oli bali ku simu 0754 omusuubuzi mu kikubo gye bali 0754 55 72 3 eggwonero ly'omugongo abantu baffe mwene tubategeeza nti enzijanjaba empya ewulire ekigambo empya ate nga ya mulembe eri abalwadde b'omugongo amagumba discs gasesetuka ne ganyiga nerves omugongo kuluma ekyabuntu wafuna okutakwatagana jangu bakujjanje onereddera ku sente ntono nnyo bajja neyo ku kyalo gy'oli bakiyite home care treatment bakola therapy treatment ebya bya kisawo n'okujjanjabira waka ekyo kisinga okutegeera bajja kujjanjabira waka taata maama mugongo jjeje gumuluma abazzukulu kuba essimu 075 19 33 00 bajje bajjanjabe omulwadde naawe omugongo egy'oli saawa zigenda kwera 6 saa ya kunywa kacayi parliament yaffe ewedde oli mutuufu ogenda kunywa cayi neweta ogenda kulyako omugaati kati tumya prestige bamuliira ku mugaati ajudde ebirungo vitamin A vitamin D vitamin E ate ne B12 ebikuwa amaanyi okuyita mu lunaku abaana ba prestige omerwa omugaati bajja kula bulungi ate n'amagezi nga balina amasavu matono ddala erife basajja bakulu kijja okuyamba okuntima gwokuba mulamu mu ngeri yimu osobola okukosa prestige n'ofumba chapati amandaazi oba n'ebyokulya ebirala byonna ali mu bipimo grams 25 grams 5 gram ne balina na kilo namba balina ne bucket akarobo kalamba ka prestige bataddewo akalulu
kuwangula tukutuku situgula ebintu bisusa $5,000,000 bajja kuba balina omuzigo ogufumuka bateka suku balina sabbuuni ono kati ate balina ne prestige olwengambye naye mugule oli omugaati studio tulina Hajji Abdullah Kiwanuka National Platform Bompindi Bumali NRM Honorable Kasule Sonya NRM Bediwanika DF ayina omuzindaalo spiriti y'abategesi b'akalulu kano oba n'ekibiina ky'NRM ne SEC tebaatunuulira ebyo bo baatunuulira kuwa mukisa omuntu yeerondera omuntu gw'awulira nti gw'ayagala kati ak'obuntu ka buntu bano abantu baffe okusookera ddala abalondesa abasaba emirimu mu mirembe ne babawa emirimu ne batunuulira ekigambo ky'essente era obuvuyo bwatandikira awo kati ate ne basanga ku disitulikiti nga ne balijesitura bali awo bakiboggwe tebatunuulira pate tebatunuulira bigendererwa bya pate wabula bo banoonya nti ani asobola okumpa ssente obuzibu obwo awo we bwavudde naye obuzibu obwo tebuli buli wamu Medi abantu abatuuza basaane bamanye nti waliyo ebitundu nakugamba nti Uganda erina ebyalo 7,000 naye olaba nga obuvuyo bubadde mu byalo ebitawera 200 oba olaba nga waliwo enjawulo eriwo olwaleero ekituufu nti abantu bangi nnyo beemulugunya olw'akavuyo akabadde mu byokulonda kenzikiriziganya nako kuba nange mbadde wano mu Kampala mbadde wano mu Uganda mbadde wano mu Buganda ndabye ebintu ebyenjawulo bingi mu kalulu kano era sisobola kugamba nti kabadde kalungi mwabaddemu emivuyo mingi kubanga Mpindi Bumali twalabye aba NRM kizo bagatta batuwa NRM abe NRM bagenda kuziko NRM bona bambadde kyenvu ofunya bulungi owe NRM yafudde kavuya kade mu kulunda ku NRM abene mu bajje ne baziika ne bakabanya mukungu bagira era bona bali mijozi gya kyenvu watya bano babudala Kiwanuka nzanno okufa kabiri kubanga ffe wano ekyogambe nti wadi wala mawulire omuntu wagwa munye omuntu wafa president n'abakugi yabadde tusobola kubika yafudde nzanno Medi enjawulo gye nnina nti okufa manyi nti teeka era manyi nti omuntu tasobola kufa nga entuuko ze tezinnatuuka naye Mungu alina mwayisiza omuntu okufa kibi nnyo ekikolwa ekyabaddewo era sandijagadde bwe busiraamu era sandiyagadde abantu bakitambulire mu mbeera eyo era nvumirira Medi wadde bakirabye n'omulundi nese kuvumirira yonna abantu abakola ebyo ng'ate beenaalemu ate ne beenyigira mu mivuyo naye Medi njagala omanye nkyogedde emirundi mingi era mujja mu kukimanya tebakulimba bano bonna abatudde wano waliwo Abedi Bwanika waliwo Kiwanuka n'abalala bangi akalulu k'enaalemu kano baakabaddemu butereevu baayingira mu kalulu era wabadde ng'obawulira ti ako tukamaze lundi naye njogera n'omubaka wa paalamenti awo n'agamba nti nze nina okuteekamu ssente okulaba nga nfuna kandidate gwenjagala gwinja okusobola okuvuganya omunafu ebyo babikola bano structure zaffe zonna zino ezalondo ez'NRM ne bafulaga beyala babibaddemu 10 ku kinnaakyo ekisinga okuba ekikulu Medi nze kinsanyusa nti bataddewo olukiiko lutunuulire abantu okwemulugunya kwabwe olukiiko olwo okutaasa pate luleme kubeerako na ludda olukiiko olwo lutunuulire abantu oba Mpindi Bumali bamuwangula baŋŋambe ti gwe Mpindi Bumali bakuwangula era okulondako tukusazizzaamu tulangiridde oli sagala kugamba nti bazzeemu kulonda tulangiridde bwe bafuna evidence eraga nti Bumali bampangula balangirire gwe nali nvuganya naye bwe balaba nga bibabuzaabuza tebitegeerekeka bulungi akalulu ako bakaziddemu eyo yenkola egenda okuzzaamu abantu essuubi era abantu basanyuke wagambye wano nti lotanap ng'ebadde nnene nnyo ebadde ntono nnyo mu kulonda kuno okwa local governments
abantu balonda bebalowooza nti babalonda ne bagaana. Nina omukyala mulema yagenda kuvuganya eyo Kapcholo gundi eyo yes Kapcholo nga woman MP omukyala aliko obulemu kyekimu ono tasobola kunsomesa byabalema naye omukyala oyo Medi wakagaali atambulira mu kagaali yagenda n'avuganya Kapcholo n'afuna amaanyi mayitirivu nyera n'awangula Lijesula ne bamugamba nti atumulangirira tusede mekati milioni 8 nti osooka kuzimpa okulangirira oli n'agenda n'azikwata n'azimutwalira n'alangirira abantu ne bagamba olangiridde lwa ssente ziri nkuwulidde wali mu lukuubo ne bagenda ne bamuyuzaayuza nga taddabada kusutula kisawo kye essente ne bazikwata zabadde zitambula ku social media nga bupya abantu nga bamuyisizaamu eggaali oyawangudde olabagezi mu palamenti ati kati kyenkuga tasobola kubanga kyoliko si eddoboozi ly'abantu kyova olaba nkugambye nti abantu bano bebatadde kakiiko batuyambe bakolewo ekyo kye basaanidde okukola baba bebatakikole kuyamba lwa nsonga bonna balooya ekituufu 11 naye bagenda muteeka ki muteeka ki Medi waliwo abantu NRM bakubye akalulu nti osinza muteeka lino ati Medi wuliriza NRM erina amateeka ate n'amateeka g'NRM gatambula n'agaggwanga isibu eteeka lyonna toyinza kuleetawo etteeka nga teritambula na lya ggwanga kakati abantu abo bafaanana bwe batyo akakiiko kano ke baataddewo bwe kanaatuyamba ne kalangirira bumaali nga ye yawangula constituency egenda kuba embuutu endulu zirawe ekyo kiveewo bwe kanaalangirira ataawangula bagenda kumukola nga bwe bakola ngati Feeza we yakola ewa ekisolo naye tebataddewo bwogenda bwaba ona bimanyi ddala oba kujulira bati tebataddewo kakiiko kakujuliramu ati mwataddewo balooya sebunyo kitegede mwataddewo balooya nenkuza genda kulemanya muteeka kiri eggwanga noga nti liriiwo GNRM sinakugamba nti teririiwo n'amateeka bali mu GNRM GNRM mwegali ate galina okutambula n'ag'eggwanga kakati wajje baloopa nakyo kancukuddemu bagayidinga NRM Electoral Commission ya guiding nti woba olina okwemulugunyaako wandiikira director wa ligo owa NRM era otwale mu ofiisi eyo ya directorate ya ligo bakuŋŋaanye empapula ezo tribunal zitunulemu balabe kyembadde kugamba media bwangu obukirimu waliwo abantu nga balina diala foomu zaabwe ng'oli wazigatta bwati nayo n'ozigatta olaba nga Ssebunya yawangula ng'oli gwe balangirira diala foomu ono zakuleetedde naye zaayina ng'ayina obululu 10,000 kati oyo mulangiri bwe mba simatidde ndagawo olwo aliwa nze mulangidde Ssebunya serekonze simatidde nakiko weekali ng'ovudde mu tribunal ndagawo obanga tonnagenda ngenzeeyo ng'ogendeyo chairman yakulira party president yes ayina office ya national chairman wane eri accessible bulungi nnyo etirwamu nagundi kakati komaawo ndabe mutani omufu omuloza abeeri mweka yakyogedde bulungi nti ekiri mu NRM obululu obwakubiddwa tuyita obwa primary ketuyita akamyufu twakamyusa kyekifaananyi ekiri mu Uganda yonna ekifaananyi kyolaba mu NRM mirrors directly with the general election bifaanaganira ddala be bantu be bamu pasipansi abali mu kalulu kano be bagenda okubeera mu kalulu akanene era bwe kuba kutya tutiireko Uganda bwe kuba kubatira tumatirireko Uganda abali mu kano be balina mu kano the prefect to head boy akalulu kano ye twatuuka tutya wano yekyadde ekibuzo twatuuka tutya wano twatuukawo tutya oluvannyuma lw'okutta abantu emitwalo 5 sokoleke muli wamayungu twatuuka tutya wano mu NRM otandika okulonda nga tusimba layini twatuukira mu box era box ekikonde ne kikaaba ekikonde nga kikaaba
ng'emiggo gikaaba lwakuba social media egijjeeyo n'emiggo gibadde nga gikaaba era abantu nga bafa mukaluka kakati chairman waffe mu kutetenkanya byonna nakaba yekyekitutta nga twalondanga chairman ku kyalo gye twatandikira NRA twalondanga chairman ku kyalo n'atufuga lwaki tetuyimportinga message eno muzimanyiza ezo mu nsiko historical messages lwaki tujjayo ku historical messages zaffe anti mulonda ku kyalo ntitulonda ku kyalo ekyalo si yeseero nti yeseero si omulondera chairman wa NRA mutimu tumulondera lwaki tetulonderawo ekiki ababaka ensonga yonna netuddayo naye era nga tubadde tuguluba ebigambo bibiri ebadde bigulu by'NRA register ne kaadi z'NRA era ogenda mu layini twakkiriza kuba chairman yakiregistinga kuba buli kintu mu democracy buli kimu mukigezaako era kyajja lwa consensus nti abantu basaza okay nze nali omutima guganye naye endulu bwe yakuba mu caucus nenga abantu bonna gye baagala ogenda kati tugenze mu layini naye layini n'ogamba abantu bonna mutuuka ssaawa 6 ku 8 mubenga mumaliriza kaka kiba kitegeeza alima eyafiiriddwa mwena mwina okuba musooka ne muleka byonna bye mukola ne musooka mujja mulonda. That method inherently is antagonistic. Ngabala bogedde. Lwaki? Osonyiwalira munno. Notunira neibanga akuyitako. Agenda mulayini ndala atinga bakuba enduulu. Nga bakuba amulati. Bamwangudde tumumaze tumukoze mutya. Bamuwana nnyo. Bamuwana dda. Tumwawudde akagulu. Ebigamba abantu boogera. Nga bwe beeyisa mu maka gaabwe. Kale tulabeera wanawanika endabirwamu. Wanika endabirwamu. Genda olibe kasooliwo. Tulabona munawanika endabirwamu. Wanika endabirwamu. Ziddemu. Tinti ziggalewo. Kakati ebigambo ebyogerwa. Era kyova olaba nti bwe balonda ku lusooka ne balonda bemupi n'abakyala n'ebiki. Ku 5 kyebaddayo. Kubanga olwene banyiiganye. Buli omu agamba ogusajja ogwo. Kakati ensonga ezo kugamba okusonyiwalirwa naye ng'enduulu zikubwa kakati ensonga eyo etawula nnyo abantu. So ate NRA ku luno ekitaakolebwa era tekyalowoozebwa akoze endowooza ba ssente omuntu ng'azze ku layini ng'ogenda nga register bagirese ku olwo lwennyini ne batandika okusoma Medi Nsereko oba atuuse oba tanatuuka waliwo ayinza okusala n'ayingira. Nange nze Medi Nsereko Kasule Ssebunya yingira naye tolina gwoyinza kugaana nti toyingira kuba teri ayina bonna tobamanyi alondesa tabamanyi ne bwasindise beje nti babamanyi. Enkola yandibadde etya Ssebunya? Twandibadde tulina kaadi. Kanze twandikira nedda mulunzi toba nakutya enkoko zo zeetaaga vitamini owa eva supervit aziyamba okudda mangu engulu n'okufuna amaanyi mu mubiri ne zirya bulungi n'okunywa ekizireetera okukula amangu ez'ennyama ne zigejja ez'amagi ne zikubiikira. Eva supervit atabulwa mu mazzi ge zinywa akola ne mu bulunzi obulala si mu nkoko zokka. Eva supervit muzange mu Eva Victory Limited ku Genesis Plaza Container Village okuliraana ebiwologoma ne mu maduuka agatunda eby'obulunzi ebisingawo okuba ku 0703 13 89 62 bw'otabaawo njawulo tuukirira omusawo w'ebisolo. Ekyokwongera vibe mu business kino tujja kukibabuulira tujja kukibakuba twongedde mulungu amagezi gakwesibye olina business mpya obeeruddewo eganye okukula. CBS FM mu nkola ye y'okuddiza abawuliriza okusembeza radio mu bantu n'okukwanaganya atunda n'omuguzi ez'okukusaggulira bakasitoma beyiwe mu bungi mu kifo kyo anti egenda kukolera programu zaayo awo wennyini mu business yo ng'eziweerezebwa butereevu ku mpewo. Olina restauranti baala wooteeri oba kifo kisanyukirwamu kuba ku noti mu
musanvu musanvu nya 25 asatumuemo asatumuemo oba noti musanvu noti nya kinana muemo 11 nkaga mukaga ojja kusasula yakasente katono nnyo tukutuuseeko empeereza y'omutindo omulango DJ Mentions ne byonna tusitule bizinensi yo weeyunge ku mukisa guno studio tuzisitudde ne tuzireetera ddalawo mu bizinensi yo programu zonna tuziweererezaawo butereevu byabufuzi bya mizannyo byonna mu kifo kyo olwo bizinensi yo tujongere vibe. Ani alina omupiira bakasujja ab'emmwanyi wuuno wano n'aguddiza Nnaalongo Gayita ne gujja gusanga Mmeya Tamale guzze wa Ssaalongo Kimera ani adduka emisinde Samulayi aguwadde Segikeni ne baguzzaayo mabega okujja okusanga Omugagga Mulinde ne gujja okusanga Ketu ne bagusimula ne gugenda ekyamuliibwa. Guyise gudde Kakuuto kati Kyabasa ye Kasuka abano ndaba wale n'aguddiza Dokita Kwefu aguwadde Lady Titi anti bakola ku makya kati balunde Lady Titi amugyako n'akwata Lwasa amwasa wasi wano amwasa wasi wano tubakola mikwano gyaffe mwenna abantu b'ekyabakuza abantu Masaka Mutani Kwerigini Street awo ku Muto Plaza ennaku z'omwezi nga 9 tugwere mu kisaawa nti abakozi ba Kyabasa nga batuuka n'abasuubuzi b'omu kibuga Masaka awo kyokka bagenda kubeera n'omupiira ng'abawagizi ba klabu ya Arsenal abatuuka n'aba klabu ya Man United 2025 kutuusibwako Whites International abakugu mu kutikira emigugu okugijja China okukituusa Uganda. Sabula Property Services Sabula Kombucha alcoholic drink Pichi ya hauju Jude Color Solutions wamune Stanbic Bank erungamizibwa banka enkulu eya Uganda sente z'abakasitoma ze baterekayo zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda. Mama Nnaalongo nga bulijjo leeta akatogo kale ssebo ebipya okuva ku East African Crude Pipeline Project okuzimba omudumu kwatandise ku kilometers bannange okuzimba omudumu kwatandise dda. Mama Nnaalongo akatogo sooka okaleke kansooke nziruka wano ku mudumu mala okwefunira omulimu katikati. emmere weeri ku ssowaani sooka olye gwe towulidde naawe eri waliyo emirimu ate sisobola kukkiriza kusubwa mu kisa guno. sooka okirowoozeeko Kimera nga tonnaba ggenda. ate nina kulowooza ku ki? Kimera naawe okimanyi nti emirimu egimu girina emitendera. Mitendera ki? ku mirimu egiteetaagisa bukugu emirimu girangibwa nga bayise mu kiyise wammwe wa LC esooka oba kumbawo kwe balangira ku kitebe kya LC esooka era giweebwa batuuze ba bitundu ebyo byokka omudumu we guyita. Ebya ddala emirimu egyo baagiteeka mu mawulire kubanga gy'abaasoma kati oba ogenda tandikira waggwe. Kizito wa watufu wadde oyagala okugenda. Nkitegedde. Mama Nnaalongo leeta akatogo kange. Kituufu fuba nnyo okukakasa nti ofunye amawulire amatuufu. Emirimu gyonna ku East African Crude Oil Pipeline Project gifunibwa ng'oyise mu mitendera emituufu. Kozesa amakubo amatuufu okufuna omulimu. Kyalira ekibanja kyaffe www.ecop.com oba tuukirira omukiise wo ku lukiiko lwa LC esooka akuwa ebisingawo. Obubaka buno bukutuusibwako ECOP, Unlocking East Africa's Potential. 88 katonyeze 8 CBS FM. tukomeye ku mpewo deka ziri 20 eziwolayo kwelisa omukaaga sabunya wadonyo olisimanyi sapota ne memba nalabye abalala bapitu oli asoma yamanyi byasoma mwabakuŋŋanyi alina okutalina gwamanyi gwamanyi mbasatu lwakuba ensonga eno eringa bwe mujja mu layini bwe mujja okulonda mu layini mubanga muobu teri afuga teri amukulembeze mwena mwenkana kakati bamemba n'abawagizi bandibadde baawulwa kati oli alese ba student aga nti baweza emyaka 18 bewandiisa kakati oba bajja kusomerawo mu kisulo oba bajja kudde bava kati tebereza oli ajja asomera Kawanda SS omuwandiise Kawanda azze okulonda naye nga wemaganjo kati amanya atya gwalondera Kawanda Matugga atambula asomera Kawanda SS kati yo bwatuuka agenda okulaba mugamba nti olwaliro wali okulonda nti musimbe busululu moja mugenzi teacher Edmaster bamuwaddeyo akantu sabye tumalize ne abantu b'ekibiina kyo gabadde batono kibiina bakikyayi kakati andi kugambye bwe baakaayana ku luli olwasooka andi batono babadde tebasobola kudda ate ku ba 5 abamu balimu obusungu abalala baga nti ate balangirira mulala abalala bayomba kakati tebanaba kutereera banadda mukabona kati wali okulonda okulala simu eri okulonda bagundi LC banadda era bajja kujja batono kubanga nti bakyawagana bakola ki
basoowagana kalulu akasooka. So going forward NRM kyalina okukola tugende tutereeza ensonga zino. Obwa member oba expiring every after 5 years obwo nabwo buveewo. Tube n'abantu ng'oli alina kaadi ye life member awaaye emitwalo 2 awaaye 10 yayenga life member nga ne baba tazze kukyusa lukalala mu kitabo asigalamu. Naye abantu basoowagana nti ffe batujja mu list kati member omujja mu list buluko babadde wandika. So nze ndowooza nti tulina okuddayo ne twetereeza ekibiina kituule kyetereeze. Naye bino ebyagaddewo tusaba Bannayuganda mukakkane akalulu akanene akaddako akajjeno kanene nnyo nti ne bakulangira mu primary abantu bayinza tebidde mu bino ddayo mu bantu buli gwe balangiridde oba gwe omutuufu yawangudde oba bakuwanguzza ddayo mu bantu mwenyonyoleko tunoonye akalulu akajjeno election. Tuyanza balakyonda sebo neyanziza naye nabano batubeeredde mu kalulu kaffe abadupu bonna wakati bakakyuka okusookera ddala bali mu ligesta yaffe mu Isiraamu eddiini gyensoma tokkirizibwa omusota ne gukuluma emirundi 3 nga guyita mu kituli kimu era bw'ofiiraawo ne gukubojja n'omala ofa ofa obusiraamu kyebuyita ng'oli mukafiiri gwe toyiga era ogenda kuwukibwa. Tekikkirizibwa mu bufunze nti omuntu alina okuba ng'ayiga ensobi gy'omaze okugwamu tolina kuddamu kugiddamu. Olwaleero n'ogwa mu nsobi y'emu n'enkya n'olulala. Bino ebyenyalemba ssebo ne bannyabo tebisookedde wano. Eno violence gye tulabye tesookedde mu kalulu kano ebaddewo sora tumujjukira bulungi mu kalulu kali akasooka eri Ssekikubo bwe yasamba n'obubokisi n'abusamba eri n'abukasuka kalu kabaddemu okufa okutta abantu ino mubisa obuyita buyise kungulu emmundu ne zivaayo kufana kuwona. Minisita Mulamba n'alabibwa ng'ali ku layini ng'agula asasula ssente abamu bamulonde. Nina muganda wange gwe mmanyi member wa parliament w'Ebukanga eyo ye yategese milioni 15,000 n'ateeka ba agent n'agamba nze ngenda nga bamutwalo buli ajja n'amuwa omutwalo era buli layini 10,000 ye nga yagambye buli layini njagalako 10,000. Esemba buli gundi gy'ava ono gw'abadde ayogerako waliwo omubaka omulala aliyo ye yafumbye seppiki z'obuugi n'ateekamu n'otuta amala okulonda ng'agenda wali ng'afuna ekikopo kya caayi n'amuwa n'15,000. Bino bwe byabadde n'olaba ku lulayini we byabadde nga tonagenda na kubya fomu kuzikyusa. N'omwana ne bamubala gwe baweese ku mugongo n'ennamba neggwayo nga bakomye kwana mu 5 n'atandika n'okubala ebbanga nti 5, 6, 8 bye byabadde mwenyale naye birimu ekyokuyiga kiri ki naye babakutte ne luli babakwata naye weebuuze baba prosecutinga kubanga ekigendererwa ky'okukwata bafeesinga amateeka bino basaba ne banyaba ono Mpindi Bumaali muganda wange ono tababuzaabuza yasoose n'anominatinga ku NRM bwe yalabye n'abiddukamu n'agamba eby'emivuyo essaawa eno ali mu parliament nga independent era muganda wange togenda ogenda kututta gulo era mukama mulungi webale naye tekikkirizibwa kulaba bizibu n'olaba ebizibu nga bijja gwe ne weetwalayo bakutemeko omutwe ofa ng'oli mukafiiri mu mbeera eyo. So nawa ensonga ewasebo ne bannyabo bino bitujjukiza gye twava ebimu ku byaleetera Mwami Museveni okutandikawo olutalo mwe battira abantu ye n'amagye ge baali balwanisa byali byakutereeza bululu. Kikwasa ennaku nti oluvannyuma lw'emyaka 40 nga ali mu buyinza muntu omu ba vice president bakyuse ba prime minister bakyuse abalamuzi ba chief justice bakyuse ba minister bonna bakyuse. Tulina constant factor emu ye Mwami Museveni nga yaliwo abantu kati nno basawo ne bannyabo kino kyetwogerako kirimu NRM beekubanga bambadde bonna balina ebifaananyi ku lubuto mu maaso bonna nga byabaddeyo byonna byabaddeyo
nayo byabaddeyo era nayo ba petitions abalonzi mu register bali mu kasanvu oyina agamba yafunye gumu 2 ngamba bannope mukono bekulanga balonda tubabimba don't divert me tuli kukaluka NRM nze sibira banga kera sibimanyi so basaba ne banyabo wotukira okulabanga abooluganda balwana ne beeyuwa omusaayi ne beeyuwa omusaayi ne beemenya ne betta kituwatto kyakulabirako kimukaluke tugenda ozi basaba ne banyabo bano gye bakomye okulwa mu buyinza wano bonna abali wano abeedi ennaku zino simutegeera kubanga naye ndabanga nkuwulidde wabadde ng'oyogera ssebo nkuwulidde nga akalulu okayitako bwoti kungulwako ebyaleemu abeedi yotalizadde abeedi yoonayogera siyo abeedi seba akalulu kano katuwa tooki tayawula kalulu ka mu kisenge ne bakunominatingira mu kisenge omwami n'omukyala ne famire ye mu buliri kyembadde nyinyonnyola ti enkola eno egenda mu bantu yentuufu mu demokrasiya yagala kutereza naye nga eyawukana nnyo naye yonna basebo ne manyabo nze n'abeedi ono tutambula era erimu palamenti ebyetujyamu kukola kye bayita benchmarking nyinza omugamba nampayo ensi emu bweti kubanga ekitutambuza abaganda balina n'olugero olutambulira ku mbeera eyo nti okutambula kulaba kyalinga okudda kunyumya naye okudda kukola byolabye nga bwe bikolawa bino bye mugamba wano nti demokrasia nga bwe bikolawa nga bwe bikola mu nsi ki nga bwe bikola mu nsi ki so as far as linda kose babeezi ojja kudda ojja kudda katusagala information yo wagimpadde obadde olina obudde bwo obuzibu nina abantu basatu bonna bali boogerera enyaleemu abeedi ono simutegeera sijagala information yo sijagala banange obudde nina butono sirikowa Bishop Enos Kagodo ati mumalira obudde so basaba ne banyago kikwasa ennaku nti mu myaka 40 tefulunda Museveni twagenze kulunda Museveni basaba ne banyago era ng'olwo bwagamba tuli mu primary tuli mu kasiki era kyangezaako okugamba tuli mu kasiki tugenda mu lutalo basebo ne banyabo luli tubadde nga nzijanga wano nga njogera Kanata babiri Sofai Mukono North olw'okuba abantu abatadde mu mbeera nti kyakufana kuwona kyakufana kuwona abantu baagala okufiira ku bannaabwe olw'akalulu era basebo ne banyawo buli omu alina okuvaayo okutaasa akakiiko k'ebyokulonda okukayambako mu mirimu gyako otherwise abalimenti abaagala obuyinza nga baagala batukalakata emyaka 10 kubanga mwalabye n'omuzukulu naye bamuyingiza amagye ebigendererwa byakwenywereza mu buyinza bo benyweze mu buyinza batukulembere se wenyumira mwe muli ebikwata ku mpisa ennono obulombolombo obuwangwa obwakabaka n'ebirala bingi abente ekyuma kwe baweeseza oluyijja kuvaako amannya 3 Sempijja omuwala n'afuna erya Nampijja eriraga obuweesi lwa Sampijja n'olwekyo wuliriza puroguramu ensulo Lwokuna ku Lwokutaano ku ssabwa nnyezi ekiro abagala okwetaba mu ntanda ya Buganda omulundi guno nsalesale wange ennaku z'omwezi 31 omwezi guno ogw'omusanvu okwewandiisa sinse emitwalo 2 gyokka ng'oyita mu mwami w'essaza gy'osibuka oba jangu butereevu wano ku Kyabasafamma Emmengo ku Masengere oba ku ofiisi za CBS Masaka oba ku Zemitiyana. Buli mwaka tukuŋŋaanira ku kyagulo kya Kaliisoliiso ne tusanyuka nga bwe tukola omulimu ogw'okuzimba Nkozi Hospital Accident and Trauma Center eddwaliro awatuukirwa abafunye obubenje ku lw'e Masaka n'omwaka
omwaka guno Chabasa Famai kutuusaako ekyeggulo kya kaliisoliiso Hotel Africana ku Lwokutaano nga 3 Oktoba. Eno tugiyise kaliisoliiso dina concert 2025. Kama mbaya. The Mighty Afrigo Band, Vinka, Elijah Chitaka, Dax Vibe, Ava Peace, Mad Rat and Chico, Tumbatu, Maulana and Rain, Vic Famaika. Ticket ya mitwala asatu, emeze ya milioni satu, waliwe ya tano, milioni 10, ni milioni abiri, walimu babede. Sento zisaswa Kunkozi Hospital, account number 3200, mkaga 5, 322, mu Centenary Bank. Ebitongole, n'abantu sekinomu, abatasobole kujenenga bandiagado kuwereza. Owereza sente, ku MTN Momo, musanvu biliemu, munana bili musanvu. Okirire mu bwino, njinawo oli omukwabo, abazimba Nkozi Hospital Accident and Trauma Center. Kaliisoliiso dina concert eno nayisaidia kati musalekwa na mutima Africana wano eri musike ebyana mubirete ebiwaza bibi webali kulonda nze abalala banyayo biwagidwa Chabasa Fama BBS Telefina Nkozi Hospital Rotary Uganda n'obwakabaka bwa Buganda. Abalunzi b'enkoko tubeebaza naye amagoba temufuna matono nnyo olw'obuseere bw'emmere y'enkoko. Kati okufunamu nkwanjulira akalungo Masala Broiler Concentrate kali mu bbeeyi nsaamusaamu ng'ate kakuza mangu enkoko ate nga n'omutindo gwa waggulu ddala. Omwezi gumu enkoko ng'otwala mu katale. Gwe toyagala nkoko efuna omuwulo ogwegasa mu kiseera ekitono bwe kityo. Abasuubuzi Masala Broiler Concentrate mumusange ku Container Village Juba Plaza room B008. Ate gwe omulunzi Masala Broiler Concentrate musange maduuka gonna ageesigika agatunda ebyobulunzi wonna mu ggwanga. Ebisingawo okuva ku 0753 55 372. Buli lw'oliisa enkoko emmere nga ya buseere kisala magoba ago n'olwekyo weekwate Masala Broiler Concentrate. It's happy time, bathing time, pulira bulungi, I feel so nice, sing chum 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 chum, again chum 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 chum, ono yekyogero waffe kafulu mu kujjanjaba endwadde ez'ensusu zonna mu bato n'abakulu gamba ng'embalabe obuwere ebiguuna kyogero habo soap ne kyogero habo jeri biri mu sayizi ez'enjawulo ennene n'entono bisangibwa mu maduuka gonna mu ggwanga. Kyogero ly'essuubi ly'ensusu zaffe. Ai Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri Obuganda bujjaganya olw'emyaka 32 ng'oli ku Nnamulondo y'abajjajja ab'olamula. Bene ebintu njolo Obuganda bye butuuseeko ng'olamula. Obuganda busanyufu era bwenyumiriza mu bukulembeze bwo obujjudde enkulaakulana, emirembe, obumu era obubusomosezza okusoomoozebwa okutali kumu. Ssaabasajja Obuganda bweyama okunnyikiza obuwulize gy'oli. Yogaayoga nnyo ayi bene. Wangaala, wangaala, wangaala. 88 katonyeze 8 CBS FM. Babinojjo Agro Center Natete bakubiza abantu mwenna nti balina ensigo ennungi ise mitendere mituufu ogisimbe oganyulwe mu kulima. Bakulaba wewala abafere b'ensigo omumane okufiirizibwa. Binojjo agenda kutambula bwati bajja kujeyo gye muli okubalaza ajja kubeera Ntenjeru kugumbula ssaawa ssatu ez'okumakya emikono ku muzikiti saa 8 ez'olweggulo ku Lwokubiri. Babinojjo bajja kubeera bajja sooka Luweero Kasana wali maaso g'ekisaawe maaso g'ekkanisa awo ku ssaawa 3 ez'okumakya. Binojjo bajje n'empeka yaabwe y'akasolya basomese ekapeeka kugombolola ku ssaawa 6. Essemutu waffe bajja kubeera kugombolola ku ssaawa 9. Maliza musajja wakaba sebo neyanziza badde maliza n'akantu kamu amaze okwogera ku bya primary zona. Abedi agenze na omanyi Abedi agala nnyo okutumba n'okulumba NUP naye njagala ofumba bw'omusigalamu ngamaliriza ku nsonga eyo. Abedi ono mu mbeera y'emu 220 mu mbeera y'emu
Era najifuna nage anavuganya ekibaina kabonera. Mumbera yemu nage anavuganya ekibaina kabonera. Mumbera yemu ekibaina kabonera. Mumbera yemu basabo ne banyabo. Olwokuba basabo ne banyabo. Kibenyi nnyo nabagambye. Basabo ne banyabo olwokuba nti ffe tuludde. Kibenyi nnyo nabagambye okuwangaala awa. Nabadde wano n'obwana kyemera emyaka 40. Buli institution nkaaba era nono akaaba nti agipenetratinze n'ebibiina byonna bipenetratinze okuselectinga twewale ate okufunamu enseekezi mu mbeera yonna esinga obukulu wa ssebo ne banyabo kyabwekanya kiri ku ground kwekisinziira teri muntu atali ku ground ngaabamanyi agenda kufuna tiketi n'ebyokugamba tuyambe mwami Museveni ajja tuyingiremu Amerika ya selectinga ababaka ngababaka babe nedda sebo sinamuwa information medi nedda sinamuwa information okay medi kwa msiza mnaye nenze kumfunze laluba yeso kuza mamya pedi walika yaliyo tulinga bawa kakagabo kati ne banyeko atali baganda ekiwachi tuwachiwakanya okyaliyo tetulimbya amawanga tetulimbya amawanga tukimaze kati ekyobufuzi ekyo kiriwo nze nsanyufu nnyo amakwogera ekyagudde mwena aleemu bwekyo mukulu ompindi noyo omwana omufu tubagamba olubakabba basuma abantu babajja e Rwanda babajja e Zaire ne balonda bannange omuntu nebeka vidiyo wano olinga basiga bantu 2 nabala omu nabuka paka ku 10 konanga 2 bifuze 16 kati lwekyo yamulira mukulu ogundi oyo mulema lundi tangaza mwanze luba okukola okujja mu January oba mu Gwokubiri kati alina amakulu toyanze ajja kutangaza. Hello wangi gwanga abakuwa mulamuza naye singa amaddenyi n'obuyinza babedwanika abo nandibadde sibaleeta mu studio kubanga ebintu biboogera byonna n'abasinga tobulina mbwe talina buyinza toyanziza tolina buyinza kale sebo sadandi munyendo kungulu mbutuufu omuganda agamba ebyokanga netonya netulaba ensisira bwe zenkanyini oyo ate kojja wange nimbyemu kojja bedi bwanika baaba ebintu birabe bulungi ebintu bikyuse naye nga nze ngamba ebyokulonda tebwali baddemu kuyiwa musaayi era negayirira abakuumaddembe bambi obulamu bw'abantu muwendo onkulusizaako nnyo n'abakulu bobi nabo mbalamusizaako nnyo nze Rashidi baba babanga bulijjo mulina amayuumi oyogedde ensonga zonna naye njagala kutangaza mu nsonga 2 zokka mirinzereko. Ensonga esooka mayuumi waliwo ebintu emyaka 4 ebikolebwa gavumenti eno byebiseerabirako ebikyo nkimaze. Ekyokubiri omu amugamba Kannakalulu kabaddemu effujjo lingi babaddemu emiggo mingi kati mumweraliikiridde 226 mulina amayuumi namugezi gatwale era oligamba baba bayogera genda okulonda kudakutuuse genda olonde okunga abalonzi bo balonde olumala okulonda bagye waka kati wale emiggo abagina kusango wakaawo lwaki makolo kafuna aliwo emiyuki abakulu boolina womustudio mbalamusiza naddala mukamba mukono wano Abdallah wanagana n'abasajja sookera ddala mwami Medi ekyabadde mu kalulu k'NRM njagala kusooka kulabula b'NRM kize mwakozemu fujjo mu kalulu kammwe temugeza ne mubireeta mukaawamu kuba naffe tujja kuba twedifendinga ensonga lwaki tugenda mu protest vote. Ekyokubiri njagala okugamba ekigambo kino nti bw'otunuulira akalulu bwe katambudde
nabadde mpuliriza mukyala Namuganza yabadde awo ate nenkiwulira nga neyalondesezzayo omu ng'agamba nti nze nangiridde ebyo genda mu kkooti oba oyagala enkola eyo eba teraga bwerufu akasembayo mukama wange mukadde wange Abedi Bwanika omuntu okulaga nti mwerufu 10 ku kinnaakyo lwaki wakkirizibwa okufuna tiketi y'NUP mu mbeera gye wakakasa nti teyali ntuufu era yeyitwamu okulondebwa temmaliriza nako kagamba katya kibannange waliwe mwasoose njagala nange okwagaliza Ssaabasajja Kabaka amatikkira ag'emyaka 21 naye nga twogera ku ezo ensonga tutuuse ku levo nti abataka babagulira 10 ku 5 ensonga n'ebyokulonda nze ngimaliriza mu nsonga emu oli mindset change ffenna bannayuganda nina okweguliriza tube nga bwetugenda mu bululu tubulonda mu kwagala mu ssanyu si mu kulwana senga tunakkiriziganya nti ebyokulonda tebitwawula tebitulwanyisa tebitukubya bannaffe tebitutisa bannaffe tujja kulonda ne baana ba President Museveni waggulu naba bataliyo okulwana tulina ffe ffennyini abantu tulina okwegera obululu bwaffe abasawo ne banyabo neyanziza nnyo mwenna bakuya amasimu besikale ngamba baaba ekyokugamba bannansi nti beesuulireyo gwannaggamba ekyo tekiriyo mulonde mudeeka bannange akalulu kakunoonya mukafeffette yonna gye kali sikakufiiramu mukalonde mukakuume ate tulange tubanje obuwanguzi bwaffe kubanga tukimanyi tulina abantu nakasemberayo ddala basebo ne banyabo kwe kubakubiriza buli omu ayagala okwenyigira mu kalulu ka 2021 basebo ne banyabo mugende awalinira muze obujjandaga muntu zammwe muteekeyo ebigalo sibe mukono bukka kino kigenda eri eggwanga lyonna basebo ne banyabo ngenze kyoga nakasajja so Bishop Enos Kabodo ndi mukulu nzija ate oluvannyuma ffenna nakifuma Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaali Medi nze njagala kwongera kukubiriza abakulu abatwala NRM Electoral Commission n'olukiiko lwatwereddwawo batunuulire ensonga z'okwemulugunya kw'abantu nga tebataddeemu kwagala kwabwe wabula batunuulire ekituufu bakisale ekikyamu bakigobe ekyokubiri njagala kwebaza baaba amagezi gawadde Abdallah Kiwanuka ono n'abannayuganda abalala abatuwuliza muleme kukola fujjo mu 2026 suula akaluluko ng'omala okukasuula genda ewakaawo olinde ebinaava mu kulonda kimanyi nsebo abampuliriza kino bakitegere mpakkanyiza ddala enkola y'ekibiina kya Nuufu okuddira abantu baffe mu Buganda okubanafuya nga mugenda ne mujja abantu abala mu bitundu ebirala abatalina kakwate nakamu ku kitundu kyaffe ne munafuya ffe abantu abafa abawana olwo ne mutugamba nti tugenda mu maaso eyo njiwakkanyiza ddala ffe tetuli basosoze naye omuntu ateeka okubeera n'akakwate ku kitundu kyaffe tubalina amanya gaabwe nga malala bantu baffe ba Buganda wano naye buli lunaku ne muddira mbuffe wano Kataabu ye tasobola kulembera olese Lubongo atali kuwadde n'akakwate wano ekyo nkiwakkanyiza ddala ngenda kiwakkanya n'amaanyi gange gonna nja kuva ne Masaka nzikyetegeere wano tasula wano Bye.